Emwanyi tezikiza. Naye no kuliko n'ekimuli ekigenda. Nabadde waffe Masaka nga yo green ye nyini. Welo season zaffe zigenda ziri of course ziri conditioned ku nkuba. Enkuba oluusi ebitundu bizifuna mu biseera byanjawulo. Kubanga emwanyi okumulisa ng'ebirime ebirala esinziira ku mazzi. Bw'etefuna amazzi n'omusana ebyetaagisa tejja kumulisa. Kati ate oluusi bijja mu biseera byanjawulo egenda emulisa leero nemulisa enkya naye wano ekisinga okutuyamba nti tufukirira. Ennimiro eno bwe mutambudde bulungi mujja kulaba hydrants ziringa pipe. Era singa muzenga omusana gutandise. Ate mwali sanze olaba wali katapu kali yonna eri connected. Tank eri waggulu eri oluzi luli awo wakatikati. Omulimu waguteekateeka. Kubanga omuntu yenna akyalinda nature okubanga esobola okumusobozesa okufuna ekyokulya oba ekyokunywa aba akonda eminga Katonda yakola byakola yabimala mu nnaku 6 tagenda kwongerako. Tagenda kuddamu kola bira. Byaggwa mu nnaku 6 kati ezisigadde yaziwaffe twongereko tubeere bako creator. Ffe twekwanye tubeere creative. Amazzi abantu ogenda n'ogamba okimanyi nti buli ssaza lya Kabaka likutulwa mazzi. Okuva ebusiro okudde Mawokota wajja kubaawo omugga. Naye naffe abantu ba bulijjo okuva ku kibanja ky'abato okutuuka ku kyakasiba nti olusalosalo era waliwo mazzi. Kakati osobola otya ogamba Katonda nti era tetulimye kuba tukyalinda nkuba. Tulinda season ya nkuba kubanga amazzi ge gakwawula ku mulala. N'ensi zaffe zyawuddwa mazzi. Ne wano we tuyimiridde ku mazzi. Kakati Katonda kyakwagaza gasikayo ogawoona. Weetaaga ekyenjawulo ekyo ekigalaba nti waliwo amazzi. Ekyo kyo kiri tteeka wegali gwe kyeweetaaga kugasikayo gawoona. Kuganoonyaayo. Ekiseera kyagaagalirako. Naye kugaa nti omusana gwayase n'olwekyo bannaye tulinda nkuba Katonda abeereri n'atusekerera. Waliwo ensi nga mu bitundu by'Abawarabu. Enkuba kwe gasi kintu kyoyogera nako. Si ekintu ekya bulijjo. Ebeera mirako. Ffe wano enkuba tulowooza nti nno kyereta kya bulijjo ebeera mirako naye balya banywa. Misiri y'emu ku mawanga agasinga okuexportinga fruits mu nsi yonna. No, Israel. Naye hafu ddungu hafu lwazi. Naye bali n'obuza nti babirima wa. Naye gwe okimanyi nti ettaka baalijja waffe Abayisirayiri balinanga basena mpola. Buli woolaba project nga be baagikola tewaliwo kagulu mu kattaka baalitwala. Ettaka ery'okungulu baalitwala. Ewali UCB kati mugiyita ni Kyamutawaazi baaliyolawo ne balitwala. Ebugolobye ezo flats baatukoleranga kabeeyi katono kuba baafunanga ekyobwereere tutamanyi. Ekisaawe ky'entebe ettaka baalitwala. Buli project gye baakolanga kati kwe balya. Bannannyini lyo tulowooza banange ettaka likaddiye banange ettaka lya wano teriddako mmere bo tebalina kye batalima. In fact doza kye batalima Isirayiri ffene tebalina kirala kyakulya kye bagula bweru. Kuba ye omutunsi gwe gugenda wala ate amazzi gali wala nnyo era wero bingi environment erina ebintu byayo bigenderako. So ffe Katonda yatuwa nsi ya bwereere twetaaga kugiwumbawumba kugireeta wamu kugijjako bye twagala. Gwe omuntu n'apakira ettaka n'alitwala Isirayiri mu nnyonyi ate nga gw'olirina wano. Enoga nti Katonda olina ate kirala ky'omusaba. N'ogula eri n'osuubula eri oleete wano. Ng'ate yakijja wano yena akitwala. Bayirawe kambabuulire. Bannayuganda ebitundu 8 ku 10 tuli baavu. Kituufu. Naye abaavu ebitundu 8 ku 10 si baavu. Baki? Gono kimbuulira naye kangani tebamanyi kyakukola. Bali ignorant. Tebali ignorant n'ekyokukola bakimanyi. Banafu. Ate era si banafu. Senga obafuna nga babatutte kato kukola be basinga amaanyi. Bannayuganda okujjako empisa tufaayo bagayaavu. Kyekyo. Naye osobola kugamba nti tuli bajega. Bannayuganda okujjako empisa embi tulina bagiyita comparative advantage mu mawanga ge batwala Buwarabu okukola. N'empisa embi ngenda kuzibagamba. Comparative advantage eri mu maanyi tulina amaanyi. Naye abalina amaanyi okukola mu ddungu ate banafu mu kibira. Wane wafa ettaka banafu ku ttaka lino eryaffe. Empisa embi tulina ze njogera n'abatwala wano abantu ebweru mbadde mu parliament nenjogerako n'amawanga ga recipient countries nga tu interactinga. Empisa embi zokka ze zitussa bbeeyi.
kantu katini nnyo bwe kati nti ku video kifuse viral gundi babadde bamujjamu omutima nga ebimu si bituufu kakati goloza nti ffe tukola ffe kama wanga g'Abawarabu Kenya etwala, Ethiopia etwala, Nigeria etwala, naye genda ku YouTube olaba Abawoloma nti naye nga Awoloma yagenda nga condition asuubira ndala kino sitya percentage esinga gy'olabe yekaaba nti batutta condition bwe zikyuka eri siza kuba nti bamuleegamu emundu ayiyawo embeera emuzza kati ebintu ebyo wabyogera mu Luganda naye bali babi transcribinga bakiyita transcribinga ne babiza mu lulimi lwebategeera ne balabanga Munnakenya takayananga Munnayuganda kati bamala kuba mu bbulwa ne baga nti waaye tuweeyo ne Bannayuganda era kati sente ffe batusasula ntono emirimu gye gimu Omunigeria afuna kinene Munnakenya afuna kinene Omu-Ethiopia actually yasinga kyokka yasinga obunafu naye yasinga empisa n'obuwulize kakati ffe tulinamu okwekyanga ate tulowooza nti eri tugenze mu Baganda baffe nnyo gwe wano omulundi kuno kuliko abalundi bakwano baffe era tukuze nabo tutambula nabo naye batta agenda n'akugamba muwala wa Kasiwanta agenda kufumbirwa nti musajja kinti mulundi yekangamu tannaba nakutegeera sente z'alina na mpisa ze naye n'olulimi omulundi bw'ayogera n'Omuganda n'ayogera muwuliziganya naye golooza nti ye Omuwarabu takulaba bubi alaba omulundi obubi naffe batulabanga bisolo tuvudde mu nsi gye bamanyi nti ekulukutanga mu bisigwa njuki ate tugenze waabo bakolera gye babonaabona n'ensi kansesezza kali nti amaanyi tugafuna mu ddungu ennyo naye wano ku ttaka eryaffe wokuba ekigere ekisinzo ekiyingirayo nekuba etonnye tetuli banafu tetuli ignorant tuli bamanyi tewali Munnayuganda for example era atamanyi nti emmwanyi eno bwenjanika emisana 5 kireba egula shillings 15,000 emisana ennaku 5 mu wiki emu onoze kirozo 10 nozanike ennaku 5 ate togenda zisiba kawo oteekayo nonya n'okola ebirala wetoja n'obikako ettundubaali kale emisana 5 6 kiro neefuuka ya 10 kale katugambe 4 ekyo waliwo atakimanyi naye gwe sukaali senga atuuka kakaaga tetwediima omanyi nti twediimako nga sukaali ali ku 15,000 naye process gye bakoleramu sukaali ogimanyi ekikajjo bakeera kukitema oteeka okuba wazimba kifactory ekinene amasannyalaze nga mota nnene naye ng'olina ku firi feezi okusobola okufuna kiro ya sukaali kakati atenze okufuna ey'emmwanyi n'engitunda 5 oteekawo butesi kikolo wali eri n'olabirira akawuka kazze n'ogemaagema awo n'ogireka neekula kakati mu Buganda tulima mmwanyi gwe tambula okuva ebusega ku main ondabe woyimirira ozirabiko paka ebusega paka mukoko eri ng'oyingira Masaka City olabira ekintu kye tulima olabira kye tulima bunafu bugayavu agwo kiiso bugayavu ze gami tuli bajega nange mwendi tuli bujega omugayavu naye alina ekirala kya omugayavu emmwanyi eno agisimba mwebali nabo n'agirekako ebiwakatirwa n'agirekamu omuddo n'ajanika n'atajanula bugayavu naye kati nutagisimbye naye amanyi nti mwe muva sente oyo aba mugayavu aba munafu omunafu era ndekiri kimulema aba mujega kubanga ate ffe bamu bwe batutwala eri mu ddungu ku nsuuluulu nga tulima ku lwazi okola kufiirawo tubikola ne tusinga ate kati ate bwe tubikola wano awagonda kiri kye nabadde nkugamba bwe tukwataganya obugagga bwe tulina bwe twali tusoma Kamasi S2 factors of production kino nkyogera nnyo njagala kistressinga enkulu ziri 3 tulina land by the way ettaka lyerisinga okuba ery'omugaso ku muntu alina kyayagala okukola ebirala byonna osobola okubifuna bijja luvannyuma naye ng'ettaka olina woogenda okikolera kati eryo tulirina abantu boolaba gwe boolaba n'obayita abaavu mu kibuga mu kyalo bagagga obugagga ne ssente byanjawulo ekintu ekitubuzaabuza wano mu Uganda naye n'okusinga Buganda gye njogerera gye nsinga okumanya tulowooza nti ssente bwe bugagga alina ssente nnyingi awo n'asaasala hagone mugagga abantu b'oyita betuyita abaavu 8 ku 10 b'eŋŋambye bagagga omuntu omugagga yabeera n'ekyobugagga kati ekitulema ekyobugagga kugijjamu ssente kati ffe ne tugenda tufuna ssente ng'ekyobugagga tukirese era omuntu omusanga n'omusanga ng'ali bwayise yeeyiiya
ng'emukoko gye yava alina eka z'ettaka 10 tekuli kintu ng'eno mupakasi naye ng'eri ye yali badde akozesa abalala kati ekitubuzaabuza kugenda kufuna ssente nga tetulina bugagga nga tetulina pulaani yaazo yes kubanga obugagga tubuleka ettaka bwe bugagga kyekyobugagga kati kyoba olina okukijjamu ssente naye kati ffe tufaananako ng'omuntu gw'osanga nga muyala naye ng'alina mu lujja omuti gwa ffene gwengedde nga kimulemye kugenda kuwanula ffene ali kuliko ebifene 10 byonna byengedde kati ate n'agenda ewa neiba alina 3 n'amusalirako kubanga ye alemereddwa okugenda okuwanula ffene gw'alina so ettaka bugagga bw'amaanyi ekitulema kujjamu kyetwagala kujjamu ssente n'olwekyo tetuli baavu omuntu alina ettaka ekyobugagga aba akirina ebirala ebidirira factors of production zenjagadde okugamba labor ate gambye tulina comparative advantage bwe tugenda mu ddungu ffe tusinza amaanyi ekirala ekyali badde ekyokusatu magezi bannaffe bakiyita entrepreneurship naye nagwo tugalina wano mu Uganda by the way mu Buganda naye mu Uganda mwenna tuli bantu bagezi nnyo gwe omuntu aleka ekyobugagga kye ekirina okuvaamu ssente n'agenda afuna ssente nga talina kyabugagga aba mugezi kati senga akozesa ekyobugagga n'afuna kitegeeza aba akubisaamu emindu nga by the way ekizibu twafuuka ba mumpakashi simanyi oba ekigambo mupakasi okimanyi kwekyava kale simanyi kwekyava ndaba mupakasi yajja n'apakasa n'agenda kirimu ennimi 2 oba 3 mulimu Olungereza mwere muyita Oluzungu weero Oluzungu naye terulimi Luzungu lwosobola kwogera luba Lujamani Lungereza Lufaransa tubana zigatta wamu ne zibeera nzungu naye kirimu Olungereza kirimu Oluswayiri kirimu Oluganda mu Luganda n'Oluzungu bwagamba nga batte nina omulimu nti ompakasi kakati omusajja wali nti ompakasi kati twava mu bugagga obwensibo ne tuddako ompakasi kati fena tuli bapakasi omuganda n'akifunira wana naye n'Omuswayiri naye yaga nti mumpakasi mulimu Oluswayiri mulimu Oluganda naye n'Omuganda oli kubali oyagala bali bampakasi toyagala bapakasi so twadda mu kashi ensi tesobola kugaggawala mu kashi yeso lwaki naku zino katambula twagala ssente twagala kintu kirala kati obugagga twabuvaako kyova olaba nti tutunda ettaka kuba twagala kashi netugula piki kubanga epiki kyerimu kashi kuwa kashi ndi buli dakiika kuwa kashi kati naye nga wajjawo ekyobugagga kati bwekaddiwa nebanga ne kashi tekyasobola mukuwa ng'obulamu bwononese n'otandika kuba momboze bangi gye tugenze abatalina bagenda bwe tuteekuba mu kifuba eyo gye tugenda tutunulira Moses Kasibante nze okusookera ddala nja kutunuliranga munnamawulire munnange gwe nawulirako eyatu-inspiring abangi olwa programu ze wakolanga ezisomesa amawulire ge wasomanga buli omu n'abeera inspired naye Kasibante ate ne nkutunulira ng'omubaka wa parliament eyakiikirira abantu ba Lubaga North ebisanja bimeka 2 gy'emyaka 10 naye abantu olwaleero bw'omugamba nti nno abasinga bwe tulaba ataddamu kwesimbawo bwa eyaliko bagandi era oyo yagwa balowoleza mbyabufuzi kati bwatesimbawo bwatayitamu abamu bagwa babeera eyo kati abamu ekifaananyi naye kati ekifaananyi oli bwakutuukako yenna kyabadde alinaga sente y'ebyobufuzi esobola okufiiramu ddala obugagga wano wagulawo oli mu paalamenti oba wasikirawo nedda najja ngaziwa naye nagulawo nkyali ku rediyo naye bwe nagenda nga nyongera okufuna kasente ng'ate waliwo abatunda nengenda nga balugamba nga sente z'amawulire teziwera teri sente ewera kati paalamenti eyo giraba yesingamu sente zitawera ate amawulire kale obutitimbi baddemu obutitimbi bwa paalamenti sente tezigana z'okuwera ebyo mbibi baddemu
bwe nali nkyali musomesa twajja ne tufuna obuzibu kati gwe batte ng'oyagala okuba ne ssente yo mu nsawo tokkiriza omukyalo okumanya omuwendo gw'olina either mugambe nnyingi oba ntono bw'omugamba nnyingi kirungi naye kibi obulungi obukirimu ajja kubalira mu kingi naye kati ate oba weewadde security omanye ekitukala wasi ku ssente buli lwotaba na security ofulumya nnyingi kati omukyala gwe bw'oba n'emitwalo 5 mugambe miliyoni 2 kati kyabadde ayagala nga kya mitwalo 2 aba amanyi nti weeziri asobola okipostpondinga kubanga ali secuwa naye n'ekirala ate oyinza obutakozesa kakodi ako bw'oba n'ataano n'omugaa nti nina 10 kati kyayagala n'akisalako enviri bwe ziba nga zaali badde za mitwalo 15 n'alowooleza ku za 8 wombi oba oyitawo kwegamba ekikulu toyogeranga ssente ziri toyogera mutemwa mutuufu gw'olina kakati we nali nkyali musomesa abantu nga buli omu amanyi abasomesa saali wa grade 3 naye nga buli omu amanyi omusomesa wa grade 3 then yali afuna emitwalo 7 era nga buli bwogenda ku dduuka naffe abatali ba grade 3 bw'osaba ekintu ky'omutwalo amanyi osigazaamu 6 era ng'olaba bakutegawo ekirala kati kibi nnyo ssente okubanga bamanyi omuwendo gw'ofuna kakati palamenti bw'eri kumpi buli akulonda aba alina omuwendo gw'amanyi amanya ntono afuna zino kakati buli lwogenda mu kyaki bannange mpaddeyo emitwalo 5 nti ku bukadde 2 asigaza 2 mu kamu 15 ng'ebbaluwa endala ejja nti waliwo ne ka fundraising ku muzikiti kati buli lwogenda oziwa ne bamanya nti omwezi guno asigaza 2 tosobola kukulaakulana mu ssente bwezito so kati mu mawulire buli omu afuna zize ogenda okuba ina gani kisinzira entegeraganayo n'omugagga ku ssente zombi ez'amawulire ze nasinga okuŋŋaanya ku ssente zombi zonsatule ez'obusomesa eza radio neza parliament wasinga kufisa mawulire by percentage nti mu parliament nsobola okufisa 10% naye nga 10% etegeezezza miliyoni 2 kakati mu mawulire nenfisa 60% ng'etegeezezza emitwalo 5 by percentage mu mawulire munasinga nga okufisa ssente nnyingi kuba wali tosaasaanya kinene teri mu mawulire yali amanyize enfuna kakati nga gavumenti gye nkontrolinga mukyala wange nkubulidde obukodyo 2 either mugambe nnyingi oba ntini ennyingi zimuwa confidence buli lwogula n'oleeta doodo amanya nti nyama ndoza yankya tewali buzibu kubanga olwedde alina nnyingi naye bw'omugamba ekiri exact naye asigala akubala kati alimba n'emitwalo 2 aleeseeko ennyama kiro yagumu kitundu kitegeeza waliwo kitundu weeziri so bw'abala teziwera akubuuza ssente wazitaddewa ako kakodyo banange nkabagambye naye si ka mu bubi kakusigaza omuntu gw'okuuma nga mukyalawo oteeka okubanga olina security gyali naye ng'ali sekiwa gy'oli kyekyo ebigwa tebiraza osobola okubirandulinga gavumenti nayo bwetyo etutwalira mu ebyo buli kiseera ega nti budget tulina priorities tulina nani priorities erina bwebitematema noga nti kasita bakirowoozaako naye nga mu bazima bw'obatuukya n'obagamba mumpe programu ya myaka 10 okulaba nga tutuse ku luguudo luno jadusanga terulimu nosanga oluguudo nga luyise mu mbalirira 5 naye nga terukolwanga naye ng'eno engalo zirukubirwa si 5 Nakabuka road amayise mu mbalirira 20 naga takolebwanga Busaabala road naye buli kiseera ogenda okulaba nga baga nti wano kiwedde bajja bakolayo omwala kuva wano nawali bakutwalira mukali akodyo kegambye ebyobulimi bino obirowoozaako otya kuba omuntu ekisooka waabeera musomesa aba alowooza nnyo mu kubangula abantu mu kubangula abaana b'eggwanga kati bw'ojja mu rediyo oba olowooleza nnyo mu ttutumu liri ly'oba ofunye n'abeera bakubira obugalo ng'onnyuka bw'ogenda mu paalamenti oba olowooza njagenda nesimbe kuba president njakola kiri ofuna otya ekirowoozo n'ogala kati awo okusiga ssente akasente kange akatini ez'amawulire teziwera era osanga omwana ng'akoledde emyaka 2 naye nga mbutuufu talina kyafisiza naye nga tomunenya kuba teziwera naye ekyo bagiyita bidi okusooka nze nakuzibwa nazaalibwa omusajja mulimi era okutuuka lweyanjijjako emikono nayimirira ku ssente za nnimiro naye ng'omusajja nze yanfuula omuyivu nga ye si muyivu kaakati nendaba nti nze omuyivu
okulima omusajja oyo yali tategeera n'asobola okuweerera nze ategeera nti nina okuvaamu nentegeera nti nina kubanga ekyo kye kiri mu ssente naye ekirala Uganda bwe bakubuuza eyimiridde ku ki ku bulimi kakati bwe beeyimiridde ku bulimi omuntu olowooza otya nti gwe onoogwaggawalira ku kyetayimiriddeeko ebyo byebibuuzo bye neebuuzanga era bye njagala bannanga abatulaba babyebuuze ensi gy'oliko bakugamba nti 80% economic base eri ku agriculture kulima kulunda kuvuba ebyo bisatu farming yes kakati gwe olowooza otya nti backbone ate gwe gy'olina okuvaako osobola okugaggawala kati ekyo bwe nakyebuuza naye ndaba nga buli ava mu bulimi mujega ekigambo ekyo saayagadde kikozesa nnyo naye nze amanyi okuggyako ng'omuntu aŋŋambye nti backbone abatulimba ntuyimiridde ku kulima bakyamu era nsobola okuvaako nze njala wali backbone nze neekwata kolero nkensi eyimiridde ku kkolero kasita ekyo nkitegeera wano ojja kusanga ntuweewo nga nange ngenze ku kkolero naye okuva lwe natandika okusoma n'okutegeera up to today nzikiriza paka ne generation ezijja ku Uganda ekyayimiridde ku bulimi emyaka 15 kakati bwebanga eyo economic base nze nina kwekwata okunange nnuuneko kyekigifudde kyeri n'ebiri messed up biri messed up lwakuba nti obulimi buli messed up kakati nze kwe nina okwekwata bw'otunuulira abasajja ab'emmanga ne bwaba omuntu ogenda n'omugaa nti ne bwaba nga permanent secretary naye ne bwaba president asigala ali mu farming olowooza basiru bamanyi ensi eno ebirala byonna osobola obi postpondinga omanyi nti osobola okudda mu saati eyo paka lwa mukaaga olujja naye emmere gye walidde eggulo toyinza kuddamu kugirya y'emu kubanga tebaawo olina kulya ndala kakati ate ogulangule nze buli wendaba settlements najja mu kibuga mu mwaka gwa 1987 nga nyingidde sini esooka olwo omukulu yakatula mu ntebe omukulu yali yakatula mu ntebe akyayo kya era mu kyalo nga bakyamukubira ennyonyi zikyakubirwa jjambo nti omukulu wa president Museveni oyo Museveni nenyingira mu kibuga awo ebusega tewaaliwo muntu olaba wali Shoprite nga waliwo bakinyoza ate abasaze ejjirita nga waliwo kituluze kya muti era nga lusenyisa abaateekanga mu busaanyizo obunne ejjirita ne bakolokota paaka empya teyaliwo waliwo katazamiti era abasala ttangira ne bakola abasala empiira ne bakola mu ttangira be baaliwo 87 awo wali paaka yadi simanyi ekyaliwo Kampala akyukakyuka nnyo paaka yadi yalinnya kati awo wali paaka yadi mwe mulabye ebiseera bya paaka yadi twasambirangawo mipiira naye nga gojja nago ate nga tugiruka mu gundi zino paint ebyamatebye naye nga bwe mujja ne banno doli mwe mudeeri mwe mudeeno ne groups endala ne mukubanga tewali gwe mukosa naye nagenda okulanga okufunawo fuuti 62 okusobola okukolerawo ng'ate ogenda zisasula tekikyali kyangu paka nawo we zivuddewo kyenjagadde okuleetera ekyo ki buli woolaba settlement ebejjeewo kapasite y'okulimirawo kati gwe aba alinawo osobola okulimira awo waba wafuuse kataleko nze buli lwe ndaba abantu nga bazimba ndaba sente zange ate bagenda kulya ki tomanyi nti bazimba ku 5 ku 10 kati nze buli lwe ndaba nga oli aguza 5 ku 10 nga nnoonya mu kyalo eyo gye batunda ka eka kuba bamaze okufuna omudaala otekayo ekitooke otekayo lumonde buli muntu gwendaba mu kkubo motoka esi abo bate baagala kulima mba mmanyi nti alina sente zange si mu bubi kati noonya wogera kukola so tuli abazingira ikibuga bagenze okumpa kasiza kati noonya ovakado gwe bawoomerwa miyembe nsujju zine mwanyi bo bakasitoma gye bali bayitale b'Amerika naye ne bano settlement zogenda olaba wali waggulu maya yalinga ttale kati gonna nnyo lero kibuga omusajja aguzaawo eka anajugula milioni 3 baga nti agula kulima
nkyayagala tooke. Nkyayagala tooke. Etaano gyange abaji. Yono jano olisalira bulungi n'oli pepeta. Nindi pepeta. N'omuweereza walinga litukula oliwezeza n'oddyoza. Tutambulira mu economy egamba nti buli gwolaba alina ssente zo naye ozimuggyako oti si bano ababbi abazimuggyako by force. Olina okusolovinga okunoonya solution. Nali nsoma akatabo kapwa Dad Rich Dad. Okusobola okufuna olina kunoonya bizibu by'abakulinaanyi. Kati gwe n'ofuna solution ebisolovinga n'ogibaguza. Kati ebizibu mmere. Ezokulya. Ebizibu mmere. Era tutawankana tukeera kuba tunoonya ekyokulya. Kuba tunoonya ekyokulya. N'azikola ennyingi ayinza 10 anoonya kikulya. Abavubuka abatulaba. Temuva mu byalo abali mu byalo nga temunnakemebwa kujja mu kibuga. Ekibuga mulaba kibimbye kyagala kulya. Mukifunire emmere. Mujja kulaba ngeno mujjayo kusanyuka. Gundi lwakuba ekivulu. Otika butisi nojja n'otuuna n'oyina n'osanyukako n'oddayo mu kyalo. Bano bateeka kulya. Buli settlement zolaba ekakiri eyo kati settlement ogenda okulaba balanga tulina plot 5 ku 10 ng'omanya ennaku zino batuna na 25 kwasa. Kati gwe olina okuteegera omanya nti egyo n'emigotteko gye bateeka balina okulya amayuni balina okulya ensujju balina okulya amatooke balina okulya kyetumula gwe bajeemu ssente zo solving ekyo ekizibu. Muno ndabwa temuli ddagala. Temuli tetukozesa ddagala. Tofuuyira. Tetufuuyira. Abantu abasinga ennaku zino bafuuyira bufuuyizi magezi ki kino nsemba kiraba ku mugenzi Jeno Kasirye Eggwanga. Ye mu ttaka erirye yagaanamu ebbomba yagaanamu eddagala. Ye ng'ateekako abaana ne bakuula omuddo n'okugusaawa. Kaakati ekisooka baakugambye nti omuddo mubi. Omuddo si mubi naye abasinga tebagwagala. Be banafu. Ekyobunafu gw'oteekamu. N'okyo kye bakola bakozesa maanyi okusobola okuggyawo. N'olwekyo obwo si bunafu. Nze ekigambo kye neewala okwogera kyagamba nti waliwo bye tukola nga bya bujega. Kakati guno omuddo obubi bwagwo buki gukola ki? Obubi bwagwo bumwanyi si bulaba. Kati ne kusinga nnanda. Ennanda eno tugisize busizi. Nze nagireeta. Gwe wali olabye abala bagigoba ate gw'osembeza. Ate simanyi kye bagigobera. Nze ekisooka sirina we nsanga nnanda musana nga wo wansi waayo nga wakalu tewali. Buliwo ate nga nze saagala mu nnimiro yange ekale. Kati nze nagireeta n'engisimba. Amagezi go ga waggulu mu kulugundi. Bwe kibawo ekityo kyebaliza Katonda. Omuntu yenna omulimi nga olima bino byaffe emmwanyi bitooke ng'okyalwanyise ennanda mulabewo. Njagala nnyo okukyalira ntegeere nti lwaki ogirwanyisa. Kubanga nze nkuwulidde ekisooka buli wengisanga ne bwengisanga ku ttale bwe ntakula wansi wabaawo amazzi ne waba January. Kati ate nze mu nnimiro saagala muggwemu amazzi. Kati omuntu akuuma amazzi ku leve eyo mba mulwanyisa lwaki? Ebimu waliwo bye tukwata obukusu ennanda mbi naye mbi ku ki nga tonnyonnyola. Ekyokubiri ennanda you manage it. Naffe wano twasaaye twayisizzaako olusososo kugimanaginga. Terina kukula nnyo ate kugenda maaso nga gye tugenda okuharvestinga. Terina kubeera awo naluso. Ekintu ekisinga obulabe mu nnimiro era ekimazeewo Obuganda mu nnimiro ddagala. Eddagala lya muddo. Eddagala ly'omuddo litta kye tuyita ekoloje. Omuddo gufaanana ng'ennyumba. Gwe woosula senga ovaawo n'omala emyezi 2 eggwanga teryagisindise. Kati n'omuddo buli lw'ogufuuyira otta ensiriŋŋanyi otta n'obuuka obulala obulimu ettaka eryo obugimusa ettaka. Kati buli lw'obutta n'ettaka nga lifa nga baga nti ensuku z'omu Buganda teziwangala kubanga ekisooka mulwanyisa ebitalina kulwanyisibwa. Guno bwe ngugira bweti enkuba ne bwetonnya tewasobola kubaawo mukoka kubanga gukwata soil erosion. Ng'oggyeko kati kiti ky'eggambye. Naye ekirala gwe ennanda ne bw'oginoga obunozi bw'otti terigwamu mazzi ne bw'oligisanga ng'omusana gumaze emyezi 4. Kye kimu ku bintu. Egenda ekalanga. Ogwo muddo tugwagala mu nnimiro. Tegulina bulabe. Abantu basaawe busaayi. Ofeyiringa okugumanaginga. Olina okugumanaginga. Tegulina ate kwenkana mimwanyi gyo. Kyekyo. Oba okwonoona obutooka obuto. Endukusa ezimeruka. Naye
gukuuma amazzi ekimu ku biremesezza abalimi mazzi ero lyaga wali tewali mazzi watofukiridde tolina bwe wali ate omuddo ogugakuuma bagukuba pipe zino buli lwosaawa ne biddamu ne bivunda ennanda kyebeeridde ekizaawo bino we bigwa ebikoola nebisangawo ennanda gye wasaawa ng'ofuna kye tuyita humus kale nga wansi emwanyi ebe neggwako ddi sayansi wa pifiri twamusoma naye ate bwe twatuuka waggulu ne tumwerabira gino emituba gino ngezaako kugisimba najjo ngenda kujyogerako ebimu ku bitulemesa ku managinga nekitusimbye olabe mwanyi zino zibaako ebiwakatirwa from time to time olina obijja so si kutemako mwanyi kati bino twetaaga shades emwanyi gino gyetaaga shades naye ne shades zirina okuba controlled ojja kusanga wenjiri n'emikulu nga njikutuddeko ngisaawa ekikulu nti omumwanyi gulina kuba wansi wa muti so si nga kati ono bwakuze njagenda mu controlling mpola ne gutuuka ne guyingira muno naye okyaso kati wano kirina kwambuka olina kulaba nga buno bonna obujjako eventually guli gwe guba gutudde wansi wono oyo science ali practical so oluusi atulema ne tuguleka wano okusanga wano nga guliretedde obuzibu kubanga kati girikutte ebitooke gwe muzibu by the way ettaka lyaffe lino lye tuyita nti kadde si kadde ffe tuli kaddiya nedda ffe bakaddiye mu bwongo obwongo bwaffe bwe bukadde exactly bwe buba buli sharp tuli managinga naliba sharp naye waliwo otuuka nze ndaba wane waffe erukayaawo ova lukayo ogenda bajja ludda wa mukoko ne kasoli bamusimba n'akoma wano nti ayi ettaka nati lyakaddi wano we basookera kiri kyegambye kitegedde ffe tukaddiye embwongo ettaka lyo likyaliwo osobola okufuna amagezi n'olizza nakugambye nti okujjako katonda ne bayibuli yakirangirira yamala okutonda ebintu bye byonna mu nnaku 6 n'awummula ate wiiki eriniwinga buli kiseera toga nti wajja kubawo olunaku lw'omunaana tijja kubayo lwa 9 yes ne tuliniwinga kati tuddayo era wali nti kati yamaze ekikulu nti buli lwoliniwinga jjukira kye yatonda ku Monday ku Tuesday ku Wednesday bw'obijjukira aba byakola taddamu ffe n'atufulabako creator nti ekyo kye yakomako kati gw'olina okukitandikirako kuba yakutonda n'obwongo abeerawe katonda yatutonda mu kifaananyi kye lwakuba ate ffe ne tufuna empisa ensiiwuufu bw'olowooza naye bwe yali alowooza kati empisa ensiiwuufu eziri mu bwongo zatateekamu ezo zo twazeeyigira nga tuva ku bantu abalawayisa akabi omuntu alowooza nga katonda ogamba otya ettaka likaddiyeeko nga yalikuwa twasigala mu kifaananyi kye naye emitima twatwala gya falaawo bwetyo bwe tutambula tulina Honorable Kasibante Moses nga tutambula mpola mpola ng'atuyisamu ebyo byakola okwongera okutuinspiringa mwabakola ne mufunayo kasente okwongera okufuna we mukasiga Mulongo Diaspora Foundation tutambula nabo ne African Canadian Foundation abagamba nti omwaka guno gwennyini osobola ogenda e Canada mu nkungaana ze baataddeyo okusoma endabirira y'abantu abafunye obulemu ku bwongo abantu abateeyagala bulungi abantu abanywa ebiragalalagala n'ebirala ne bafuuka addict n'olwekyo babikusomesa byonna n'okutraininga engeri gy'onootambula ne mwezi ogw'ekkumi waliyo olukungaano lwa bizinesi era luli Canada ennamba y'essimu wansi awo bakubireko sobole okulaba nga ate tutambula gwa n'ayagala ogenda eri osomeyo amagezi ofune ssente ojje ewa Honorable Kasibante Moses akusomesa engeri gy'ogenda okulimamu emmwanyi. Emwanyi zino za myaka emeka? Emwanyi zino ziweze myaka 7. Myaka 7. 7 years. Ekisanja kimu n'ekitundu eky'ebyobufuzi. Boyagalira nnyo mu bisanja. Anti otusinga otutegeera myaka 5 kisanja. Ziweze myaka 7 era kati tugenda tuli mu mwaka nga gumu n'ekitundu okuva kati n'ezimu era tutandise okuzisitampinga okuzisala ziddemu ate zikole zidemu ziroke kati ngezino zikaddiye tugenda kuyitamu nga tuzza wansi tuba tunagako season esembayo normally tustampinga wakati w'emyaka 8 ne 10 waliwo zolaba nga zikyalina amaanyi waliwo zolaba nga zigenye
kati tuzizaayo ne zivaayo nga nto ate emerera ku mukulu ate bayamaanyi bayamaanyi okusinga ono omukulu eyeetuteeka waliwo ebirala bye tukola kati walaba emwanyi eno twagijjamu akawompo lwaki okalaba wala terina kawompo nga kali akawompo ko bakategedde bakalengera ako wakati kali kano kati senga abadde muntu ntegeeza kusala wano ku mwanyi kano kano kati zino twazijjamu ezimu twazijjamu tugezaako ebimu sayansi omuyigira wuwo nnimiro omanyi okulima si mulimu gwa mikono gwa mutwe era teri vocational institute gye basomesa bya bulimi gwa mutwe kati omutwe kubaako byosobola okujja mu bitabo n'ebirala osobola bidemonstrate n'obirabawo nga mutambula nti lwaki tujjamu akawompo bw'olaba for example ono gwe tutajjamu kawompo kanope esigaddeko fuuti nga 4 egenda ekendeera yali eno kanope entegeeza eno gundi eriko obutabi naye bw'olaba nti bubadde kuva wansi bwava wansi genda bukutuka janaakoyera tutandika okumugjayo nga ziweze fuuti 2 zokka eno yonna muyini kati naye gulya gunywa gutwala ate nga gugasa kitono kati ono twamugjamu akawompo olaba nti asigale wano exactly 2 things ebya happening ekisooka buno obuti buno tebuddamu kumenyekako ng'ono buno bwamenyekako omuti ogutaliimu kawompo buno tebuvaako naye ogulimu akawompo gye gugomukula nga buno buvaako lwaki nti ono olufuna ekyokulya asoosa kawompo ewa bebi bano bonna nga tebannalya bebi yasooka waggulu n'alyoka ajja nga balansi amussa kati balansi waakoma katono omuzeeyi wakaazi bagenda omutuukako kati balansi bwakoma wano bano nga kati ono atakyalina bebi gwaddusiza mmere asooka awa abakadde balansi olutuka wanadda buzzi talina nagyalaga yeesootingira muno ne buno bweyongera okuwanvuwa ng'oggyeko ekyo ogenda okulaba nga ne buno buzadde busekendale kubanga emmere agirina talina wagiteeka kati ekyo akikola to your advantage nti oyongera okufuna bizinesi mungi buli ono lwawanvuwa kwe kugenda gano maduuka kwenjejja okujja nogesa bbuuni maduuka ofuneka sukaali obulamu butambule naye n'ekirala ekisinga obukulu nti ono mukono gankalubiriza era abamu bamenyeka ng'awanvuye ate n'abawaki ejo eno bw'osika bw'oti ng'enamenyeka olaba oli yamenyeka kati ono njija buzikono kakakakakaka nogera wentudde ebitooke bino bimaintaining ota kuba tubiraba binyirira bingi ate ebirala tulaba obitema butemi ebigogo n'oteeka muno katulaba nga oli gwe wagambye gw'olaba ne ssente zo ate gwe ebigogo otema kati ssente zo oba ofiiriza kati olaba nedda linda amatooke gaagano otema mato ssebo tooke mato batemye anti kati kankulagire wano omwana agira akola awo ebibye kati eri ebadde accident kakati accident bwejja ettooke ligudde naye egyetuli kirira onoge kakati bwe nnyunjako ettooke nkola njiisa entuumu y'ekigogo senga ekigogo kino nkisaasaanya eno kijja kuba kiweddemu amaanyi ngenda kwogera ku maanyi ki okusobola okukola kyenina okukola bwe nkiteeka wano wamu omusana ne bugunaako okuva kati paka mu March wano wajja kuba ensuwa y'amazzi tevaawo ono mu birala byonna ngeri takyasobola kuliirayo ng'alina eno ensuwa tayinza kkala ajja kusigala mpa ekitooke kyange kinene bwe naaba nfunyeeyo gwe nnyunze omulala nsobola omuteeka wano bano ne bajja ne basikira wano ne basika omwana kyagenda akola wali kyekikuuma ebitooke noga nti nga bikyalina vitality nate birabika bulungi nnyo sooka biri ku nature nature tetubi sibyakuliisa simanya NPK n'ebiwuka bwe biba bitulumbye tetuleeta ddagala ebiwuka nga kayovu gwoli webudde otegeera kayovu mumanyi bulungi yamalawo ensuku z'ebudde
yatuletedde okulya akawunga ne muwogo biri mu ekoloje gw'obireetera okulya ettooke lyo byo bisobola okubaawo oyimiridde n'oyunja amatooke gano omwaka emyaka 20 nga biri wali nawe wooli nga tebituuseewo gw'obireeta okubeera wano kati biri ojja kusanga omu nga abitadde kuno yalowooza nti ku kitooke kwennyini kati era wali byo weebiri ate bikola omulimu gwe birina okukola birungi eri olusuku naye buli lw'onoobireetera wano birya amasanda nga biyingira biga nti kasita tufunye amasanda ekituliisa ettaka ki kyetugenda tukola wano emugerangamu oteeka wali ebiwuka ebyomu ttaka ebirya ne bisigala nga biriiraawo byesootingira eno bali wa kitooke kiyinza obutafuna mukisa netulaba kato olinawe wateze omutego tetujja gukwasa kati ogwaki omutego ogutega kayovu tumutega ne tumukwasa naye tega ne tumukwasa ne tumutwalire abamulya ne bamulya enkoko zaffe ezimunyumira naye mbadde manya alinayo omutego gwe yataze okozesezza ettaka okufuna bye wali tolina ate n'okwongera okufuna amagezi ku birala ebigendawo bw'otakozesa amagezi tugalina bannayuganda ffenna tetugakozesa tulemereddwa gakozesa teri atalina magezi